amawulire agagenda mu maaso okutambula ku mukutu ogwa TikTok munnange wali gabadde galaga imbu munnange ate Bobi Wine okusisinkana munnange ate Donald Trump president munnange ate wa America esaidi byengenda okubeera nno nga nkubulyako ko mu maaso awo ate ng'era ngenda kubeera nga nkulagako ko wali Dr. Jose Chameleone ne Weasel munnange mu maaso awo information etambula esaidi eyo ate nga munnange full figure wuno munnange alina munnange ate byaleese Shiba Kalungi amuwadde munnange ate ebimuli bye esaidi eno bamita Geminati sinza ku Geminati Yugi kansooke nkutegeezeko ku information eri mu kutambula ku mukutu ogwa TikTok munnange mbadde awo ku mukutu ogwa TikTok naye byambu munnange jjukira nti nno ebitradinga tuba twagala munnange ate tubikutegeezeko esaidi eyo olema ate munnange ate kubeera nga oli confused esaidi eyo yensonga lwaki tuvaayo munnange ate ne tukuwa esaidi eno ebiri mu kutambula okwetoolola esaidi era nga munnange wali ebibadde bitambula esaidi kituufu oba nedda munnange nga bw'olengera obubaka obwo ndowooza ogezaako okwekkaanya Washington DC Bobi Wine to have a sideline meeting on Tuesday with US President Trump in the White House's esaidi eyo era nga bwogezako munnange okulaba obubaka obwo obadde bugetinze viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga bwekinaaba nga ddala kituufu munnange ngenda kubeera nga nkyayongera munnange ate okunoonyereza ddala kituufu oba nedda munnange naye nno bwekinaaba nga kituufu nga agenda kumumiitinga by the way yagenda okubeera nga yasoose muba opposition yagenda okubeera nga Bobi Wine yasoose munnange ate okumiitinga omukulu munnange ate Trump president munnange ate owa America esaidi eyo naye nkyayongera munnange ate okunoonyereza jjukira nti nno byambu munnange esaidi eyo jjukira nti nno tuvaayo ate ne tukutegeeza esaidi era nga njja kuba nga nnyongera munnange ate okunoonyereza ddala kituufu oba nedda esaidi eyo katweyongereyoko wali munnange tweyongeddeyoko wali n'omukyala munnange ate full figure nno abadde ali mu kuba munnange ate Shiba Kalungi ebimuli bye esaidi eyo alina byayogeddeko kaawo ku konsati n'ebintu awo munnange ate Shiba Kalungi byakola munnange naye nga tabisa munnange ate mawulire esaidi eyo sooka owuliriza information yiyo tugende mu maaso. Shiba aweerera abaana abasukka mu 100 bawa school fees nga tekuli mwana ali mu ssomero lya layisi ate nayinza n'okunyigira ko tayagala kubyogerako naye n'omala ojjayo kamera Shiba ng'agenda okukola charity oyinza omubuulira lwaki omukutte ye n'omulikodinga ng'agenda okukola charities ezo zakwani ng'agenda mu malwaliro okuyamba abantu n'olikodinga Shiba ayinza n'okutwala ku poliisi so munnange abantu gye bali ebintu ebyaddala bino si byakulimba basiba Olix abasobola ababimanyi bayisobola okwogera bayinza olaba nti sirimba sikyogerako nti Shiba agenda mu show Shiba n'otamuwogerako ajja funa abantu ewulede emmeza bazigula ku speed yayirira era gwatanagula wandibadde ogula teboyo wandibadde ogula tiketi nobeera ku kifo ekyomanya batakunyumiza ne batakunyumiza Canadian mother ate ffe wa Canadian auntie Canadian auntie ngenda kuwa wali mu maaso saagala ate sitemya kubanga bw'ozibiriza oba buli second eyita ku Shiba woolina ky'ofiiriddwa eyiza okumuyigako eyiza okumunyumirwako eyiza okuba so n'olwekyo ennaku zomwe ziri 22 guno omwezi gwennyini tetukyayogera nti August mbw ate omwezi ogujja nennaku ziri 2 mwezi nkole ntya bwenti nze nja kutula ku mmeeza ya mama Fiina tayinza butangulira naguze nadda so n'olwekyo jangu olabe Canadian mother jangu olabe Canadian baby jangu olabe amataganywa Fifi ba thank you so much jangu olabe ku mataganywa oli somebody wa somebody nze ndi somebody wa somebody mwala ye somebody wa somebody nagenza kwa badiza nga somebody wa someone olunaku lwa general byebintu anyway mbakusa mwina badde wa pastor Bugembe byebyo nno munnange ate ebigenze mu maaso esaidi eyo ku full figure munnange nga byabadde ayogera ku mukyala munnange ate Shiba Kalungi esaidi eyo katweyongereyoko wali kansuke nkutegeezeko nti no Weasel Manizo munnange
jjukira nti nno tulabyeko ko obutambi bungi nnyo oba tutegeddeko information ebadde etambula munnange wali nga mwana mulenzi munnange ate Wizo Manizo aziddwayo ewaka era nga Chameleone by the way yabaddeko nga bamuzaayo ewaka esayidi eyo era nga yeetaaga essaala by the way newankubadde nti nno agenda kubeera ng'ali kagaali mpolampola nga wafuna treatment nga wayongera munnange ate okubeera ng'agenda atereera esayidi eyo nja kuba nga nkuwaako information yonna enaatambula esayidi eyo naye nno akatambi keeko kabadde katambula wali ku mukutu ogwa TikTok. Bwekityo nno munnange ate bwe kitambudde nkugambye yatuuse dda esayidi eyo bwekityo munnange ate bwe kiri mu kutambula ku information eri mugenda mu maaso ate esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Wizo Manizo ku sayidi y'emu ate munnange Dr. Jose Chameleone ava teekayo ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba abadde akyusizza munnange ate dreads ze era nga bw'olaba abadde wali munnange ate ne mwana mulenzi munnange ate amukozeeko akaviiri ako ne kashayininga esayidi eyo munnange ate Dr. Jose Chameleone leero bwe nti munnange ate bwe mukiikirizeko esayidi eno.